omanyi otuula mu mmotoka akatebe k'otulako ekabuukayo bwe kakagenda bwe katibo ne mu kukyogerako akatono twalibadde tuwa bannannyini mmotoka amagezi mubawe ayingire bizinensi ya takisi ng'amaze okugibala obulungi amanye nti luno olunaku nja kuwangayo mu banka naddala abazigyeyo kuloonya lunaku gundi nsasula lunaku gundi sisasula lunaku gundi emmotoka egenda ku saaviisi emmotoka efa emmotoka eddaabirizibwa emito girina okukola ki okukolebwa ebintu ng'ebyo ate nekira waliwo obulagajjavu ku kkubo niye obulagajjavu bujja bwe buti emmotoka ezo ezimu za bufiisas kati bufiisa ono bw'amanya nti akola ku luguudo lw'ensambya ono ng'amanya akola ku lw'eggaba ono abuulira munne n'ono abuulira munne ekyo kyaffe nekyo nange eyo yange obwo n'obuzibu buli awo butya kati anti awo eba egenda kuba bulungi anti eba tegenda kuba bulungi era tejja kukolebwa kuba buli lwagamba nti gindabirire taba tagagamba nti amulabirira muwe ssente mu mbeera yonna gy'erimu bwe gireke eyitewo oba emipiira tekuli eyitewo ebatwala oba olugi terusiba bwe buzibu obwo okay omukulu bamuddiza amalize ensonga ye obuzibu mbuwulidde bwe musanga kati embeera eno eriwo ogyogerako kisebo embeera eriwo mu Busaafi wano mbeera si nnungi n'akatono bakama baffe okwali noono minisita gwe baggyeeko naye yabeera nnyo muzibu nnyo gye tuli ani Betty Kamya ng'abantu bali bofu twabayita bakifeesi omu yeeyitanga kyamwani waffe Yasini Sematimba naddira emmotoka ezaffe eza Ntebe Road baziyingiza eno mu Busaafi wazira ate n'asalako naddira n'afuna stage ku makubo eri bwe n'atulaga nti tuvuddeyo n'azizika eri emmotoka ze ng'azisoloza ssente kati abantu bali nebanga tebasobola kujja eno mu Busaafi emmotoka eyo neerindira essaawa 3 ng'erinda abantu 14 ate nga tubalinze eno naye eri tebajja eno tebajja wabula nga bali eri bano abeeyagaliza ebyabwe ng'ate waliwo n'abakulu bebawa ssente kati kesi yasiba obuguwa kati ye kanso wali weeri wali mu Busaafi weesibye obuguwa eragira weziyita neraga neziyinga newezitikkira nga tezitikka bantu ba Ntebe Road abadde eno mu Busaafi kesi yasiba obuguwa bwe buti ziri ku sseero ziyingirawo munda awo wezigenda waliwo Kibuye awo wezaava kati weziri wezitikke n'essaawa zino weziri mu layini Ekibuye uya zitikka Ntebe Road tukitwale nti emmotoka eziri ku kkubo KCC eziyinamu omukono yes era bw'ogendawo kati balinga ba traffic bebazikontrolinga ate sisinga simulimu ogwabwe nalagirira teeka wali batekwa kuwa abantu basesooka eno yange kati sente bazeewa nyingi bazisoloza kati weziri olweggulo paka kiro kati omuntu aba tagenda kujja eno tufunayo 3-4 emmotoka batajja kufuna sente za omugagga n'omunyonya namugamba eno yange girekeewo nja kufuna atali dereva wa Busaafi naye ng'ate gavumenti yasalawo nti ezo za Ntebe Road zonna zijjewa mu Busaafi obulumi bwe tulina bannaffe beekolamu obubondo waliwo osi abeera awo gundi awo Omega oyo yalinga gubawa ssente yazikulira yabalagira bw'omumwogerako gwe bakutwalanga agenze bakuyita wa people power osi bwe tuyitawo nebakusongamu osi waawa wenyini woku Omega oyo ku Mega Omega kwenyini awo Omega anti binjawulire mpulira Omega supermarket Mega supermarket Omega kati waliwo ka police akali awo osi waawo asupportinga ne bali ba KCC batambuliza ekintu kimu ng'omusimbi gwe bakuŋŋaanyaamu wobiyingirira mukutwalanga mu tujjo yes bwe bagutwala kino nkikugamba kuba mpitayo mu mamanyi nababandabye ku TV annonye mpoza e Masasi mubi nnyo nere tumanyi amanya ge sigamanyi bulungi abamanyi bayinza okunnyambako naye yemuwozi awo ku Mega ya supporting emmotoka ezo ez'Entebe Road okutikkira awo ne kanso eri awo naye tubaye tusaba gavumenti bebewulira omulanga gaffe nga bakkiriza ffe tujje eno tufeewo batusalako kinene nnyo abantu bali nga babatikka ffeno nga tebajja bale tujja kulwanagana bannaffe bali abazitikka tubamanyi tukene tulekuba amaaso gaveemu gavumenti yonyini etuyambe naye osi bwe mukyuse tiyajja kubawata kubanga akolera takisi ezo
mpero omukulu oyo muzindalo gukomewo bwe guti sebamanyago amanya Kasimu Nsubuga esebo Warfare Entebbe stage kati eya park empya park ankadde epaka eya Usaafi n'Entebbe Kitoolo ate nga era nze Warfare atwala stage 7 ezikwata ku lw'Entebbe. Warfare yabakola kyolo Warfare yafa ku ndabirira y'abantu enkulaakulana ennungi n'embi. Okay kati bw'oyogera Ntebbe park enkadde ng'ez'Entebbe zazzeeyo obuzibu ekirungi ovuga Ntebbe obuzibu buli ku bakule tulina ebizibu bibiri nze ndi Kakira Kambuzi seekweka abantu abalowooza nti bazze nga baagala bukulembeze nga tebasobola kulwanirira bukulembeze batya ekyo kizibu kya Usaafi. Ntebbe stage yajjako dda mu Usaafi naye bwe twatunuulira embeera twalwana ne tuddawa mu paaka enkadde. Abantu tosobola kuba muzadde era tosobola kweyita muzadde nga tosobola kulabirira baana bo. n'otegeeza kyawo Nentegeeza abantu abagamba nti be bakulembeze balina abalondeddwa. Nze bwe twali ndi wa mukisa olukiiko luno bwe lwali nga lulayizibwa naliwo nabagamba ebigambo bye ŋŋenda okuddamu olunaku lwaleero nti baliteekwa okulaga obuvunaanyizibwa bwabwe ne bakola obuvunaanyizibwa bwabwe ekitegeeza obukulembeze kye bayita obukulembeze kwe kulowooleza abantu bo ebibaluma mu ssanyu ne mu ddembe. Naye bannaffe tulina obuzibu bumu emmotoka zaddayo naye bakama baffe batunudde butunuzi ate mu KCC gye bagenda ffe twali ewa Betty Kamya Honorable Betty Kamya ng'akyali minisita ne tumubuuza ebibuuzo era n'abawa amaanyi n'abagamba bajje mu ofiisi era tebaddanga. Nze kye ndowooza kuba ebigambo bye yali mwanjulukufu gye bali era ng'abakkiririzaamu bakole naye ffe olunaku lwe twagenda osi wa Mega gwe babagambyeko ani oyo mwami Muwoozi owa Mega ne tumulaga emmotoka nti zino emmotoka ezitikkira wano zitikkirawo mu bukyamu. Osi wa Mega yatulagira ne batusiba ne Warfare munnange owa Ntebbe ne batusiba ne vice chairman wa Ntebbe naye abeeyita abakulembeze ba Usaafi ffe omulimu gwe twali tugenzeeko gwali gwa kulwanirira Usaafi ffe tetwagala kutuula ng'emmotoka zitikkira eri naye teri mukulembeze wa Usaafi yavaayo kujja kubuuza nti abakulembeze ba Ntebbe be baakutte nga bagaana emmotoka okutikkira ewakyamu baakoze kituufu babadde kikyamu. Ngamba bwe nti Muzeeyi Ntale alwanirire Usaafi emmotoka yo amanyi KCC kino ekiryamu KCC erine Kotisa saagala kirumamu ayagala jje ankwate kubanze mukomera mwami Muwoozi ne Kotisa bakansi b'emirundi 4 naye nga tebalina musango gwe banvunaana kubanga nze mbeera mu kituufu. KCC kino ekintu ekiri mu butereevu ekyokubalemesa emmotoka eziri ku Nassa ezitikka Ntebbe Road bawa KCC sente. Emmotoka ezitikkira ku Mega KCC ekirimu eryamu sente ne poliisi ekiryamu sente. Amaanyi ge baatuteekamu nga batuleeta wano bwe baba tebakiryamu sente lwaki tebakikozesa emmotoka zitikka wonna. Ogambye obukulembeze bwe mwalonda bwekkiriranya kyebwagala tebukimanyi. Bw'obakuwa obukulembeze baagala babateere mmere ku sowaani babaliise obukulembeze babutwale mu maaso balage obukulembeze. Kati singa gwe wali mukulembeze nze singa nali mukulembeze era kino nakibagamba olunaku lwe baabalayiza ne mbagamba nti mugende mugaane emmotoka awo ogenda okutandikira. Tuli mugenda maaso ne program Omudaala tuli wano ku Bukedde TV etandika saa 7:30 paka saa 8:30 nga tukyagenda maaso naye katuwumulemu katono ate tukomewo tovaako.